Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Mbalala yabadde wezeza millimeters 4.9 so nga ate yo Kasese zaabadde ziweze millimeters 3.5. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga guseeseetuse ne gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ekireeteddewo enkuba okkendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira obudde okubeera obw'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu wajja kubeerawo ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira nti mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwakira ddala. Wabula ebbugumu erya waggulu lyo tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'ekabaali ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Dodoma ne Nairobi tusuubira akasana okwakira ddala so nga ate mu Kigali obudde tubusuubira okubeera obw'ekizimezime oba obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 28. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.